Olwotukolera ekisinga obulungi n'atusindikira Katikkiro waffe owa Buganda. Tugenda kubeera n'abagenyi okuva mu central government, ba minister, ba MP, abakozi ba government, kubanga Honorable Masaka Mpuuga nga bwe mumumanyi emirimu gye gyakoze naddala mu myaka 3 egiyise afunye emikwano mingi. Kakati mugenda kulaba abantu aba buli kika. Tetwayise muntu yenna kusinziira ku kkala ye, twayise banywanyi ba Honorable Masaka Mpuuga. Yonna gye bava bagenda kubeerawo. Abamu babuukinze dda amatiketi kuba bava wabweru, era mujja kuwulira ambategeeza n'abateesiteesi abamu bali wabweru. Tugenda kubeera n'abagenyi okuva mu Bwakabaka bwa Buganda e Mengo. Honorable Masaka Mpuuga wa kitiibwa kubanga Ssaabasajja Kabaka yasiima n'amutuma emirimu e Mengo, era ayinayo banywanyi be bangi ddala. Tugenda kubeera n'abantu abava mu nzikiriza ez'enjawulo. Eddiini ey'Obukatuliki oba Ekereziya yegenda okukulembera okusaba kuno, kubanga Honorable Masaka Mpuuga eyo yenzikiriza ye. Tugenda kubeera n'abantu abava mu bitundu ebirala wabweru wa Masaka. Tuyina teams ezigenda okuva mu Bende. Tuyina abantu abava mu Bulemeezi mu ssaza lya Kabaka. Tuyina abantu abagenda okuva mu ssaza lya Kabaka ery'Ekyaggwe ne Bugerere beteefuteefu. Buli masaza gonna, masaza 18 gagenda kukiikirirwa abantu ba Ssaabasajja Kabaka nga bajja okujagulizaako omuntu waabwe Honorable Masaka Mpuuga. Tugenda kubeera n'abantu abava e Busoga, era ttiimu y'e Busoga tugezezaako okubakkakkanya. Badde baagala kuleeta baasi ne baasi, naye tubagamba bannaffe tuyinza obutasobola abantu abangi ennyo, twategese abatudde mu Twala. Ne bagenda kubeera abantu bagenda kuva e Teeso, bagenda kuva mu Mambuka, bagenda kuva e Bugwanjuba. Olunaku olwo e Masaka kumpi lwa kuwummula. Era tusaba bannamasaka mwenna teweeteeka ku byakulima ku lunaku olwo. Lunaku lwa Omukama tulukwasiza Omukama nga tumwebaza. Keera ku makya ne bw'onooba tozze, keera oteeke mu gomesiyo, ofumbe ku nkoko owuute ku ssupu, nga weebaza Omutonzi olw'omwana wattu Masaka Mpuuga Nsamba. Katonda gwe yatuwa wano mu Masaka era ne mu kitundu kino. Naye tugabye kaadi zinyingi era tukyagaba, abantu bazeetaaga. Tubasaba mwenna mujje mu bungi, mujje mu mirembe, tojja na kintu kyonna kissi. Eno tewaliyo lutalo, ffe tuli bantu ba mirembe. Era nteekateeka zijja kubeerawo okutuuza n'okukakasa nti buli kyeweetaaga okutuusibwako kikutuukako. Kano ke kakiiko akateesiteesi nako twagadde tukabanjulire. The country are rising up in spontaneity to celebrate what God has given us in leaders like Masaka Mpuuga. Quality leadership.
which this country now needs most. Secondly, the religious, cultural leaders, civic leaders, and the political class feel that time is now to tell the world that Uganda deserves better. Time is now to inform everybody as we transit from Museveni's leadership into a new leadership that Uganda deserves better. If you are a revolutionary like we are, even the revolution deserves better. So Uganda deserves better, Budu deserves better, our institutions deserve better, the next generation also deserves better. That is exactly why those civic leaders, those religious leaders, the country is rising in spontaneity to thank God for the gift of Honorable Matthias Mpuuga and the likes, and also to pray more in gratitude that this country can get a better prepared and a quality leadership. So that is the answer.